namusanga ayambadde bokisa oluvango w'essale ne bansikamu olugoye olina empale y'omunda and then nitukola ebyo nengenda nze it didn't even take like 2 minutes when I wanted to be like sit on him the guy has already come. It's even funny when I entered the house, I was shocked because like for a celebrity. Kujukira nyumba yalimu mwalimu kacholi ka green ngakulika nakazigo ka skin doctor no buliri nga inako kiduve cha checked cha red. Actually I remember it very well. It was November 23rd. Nenyingira munda nesoka nyimirira nga zonto napahaga nembera kusimu because when I took yasoka nga nebaze ku buliri went straight nawantuulira bwa smiling nga nemugamba kuobadde ki nagamba nengoli kirungi mugamba wekusiima natula ku kitanda nembeera ku simu najja naneebaka waggulu ku mugongo kale like nga ndi awo siina bigambo naye nga seetegeera kati nanyiga natuula eri ebbali nemugamba ate obadde ki nagamba you came here to see me but you're on your phone naye nga waliwo omwaka yakaddemuko akatonotono kakurashi mu kusooka nga twogera ku simu I was in clothes nali mu ngoye zange nga naye ali mu bokisa ye najja naneebakako wano ku mugongo namusanga ayambadde bokisa then neneebaka najja naneebaka ku mugongo and then nankwata wano ku nsingo we started smooching. Smooching is kissing, eh? Yes, sir. But was he a good kisser? It wasn't. It wasn't a good then yes. Then slowly by slowly netunyumya obuntu ntunga wano wankwata ku matama gange we bati nagamba oh my god you have dimples bityo mpola mpola obanga w'essale ne bansikamu olugoye yaddirawo ebityo by then nali ndi muwala mutonga ebbeere eggumu nga sambala kaleeka olina empale y'omunda nali nyambadde full jump footwear buno obubaamu obulining munda akapale munda tewalina mpale ya munda oba underpants anti ako kalining kakolanga mpale and then nitukola ebyo nengenda nze it didn't even take like 2 minutes anti nze mukwano gwange yaŋŋamba okola nnyo funayo kafaani oveeyo nina boy let me also have some fun and that fun lasted for 2 minutes and I was like okay yayima wamulaba ng'ayimye Chavatayima. Okay, abantu balina style z'okwagala kulala. May I take it process by process. When I wanted to be like sit on him, the guy has already come. Nenyimuka into the bathroom. I showered. I put on. Naimuko genda mukiiko ne ordering us a food. Abakyana bagenda owulira nfuluma nampita vane togenda sinafulumye edda. He came quick. He came quick. Yes. Mwezi ni dakika mmeka? 3 ku 2. Mwezi na missionary kabuzi mwezi na style. Missionary there wasn't time for style. Fake ali I did. Ya kujja mwengoye obaguwa zijjamu. Nze yansitamwe ngoye. Kati, didn't you ask him for protection or something? Obulajjagavu bubikonse. Nze ntolaba abakyala omwami agenda abakyala omwami bwaba nga amaliriza nga obusimu bwe busituka ajjukira omuntu aba tomanyi wakamulaba takukwete bulungi nga bw'oba osuubira. Itegeeza yali
ayimenga gwe toyini Niba ne kati nga omanyi oba mutoye oba mumekana akantu akagamba ate kino ekikola oyo ndagamba ndi sala nga mbitegeera ate ng'ozina sereebu yesebu kati wanyumirwa kasekisi sikajjukira bulungi mukajjukira ate akasekisi mwe nafunira n'esseito ono gw'olaba akeddakiika 3 era kyekibuzo kyange kibadde kiddako mwezi n'emirundi emeka olunaku nkugambye twahavinga that one round bwali budde nabwanisana ssaawa 8 nga kasana akememula nava like we navaawo kwanamuleka mu kigo nga ngava nenyinako nentamba nenfuma nenga nebintu tebina makulu I went we naddayo koolo netugenda mukulu nga tutextinga bebyo hai ki nozoka esimu njijjako nagizaako ntuuse waka wemamala okwezina wayambala empale yonoogenda nayambalirawo namuleka mukigo muyumba ye ng'akyanaaba zinengenda I didn't say bye, I didn't say anything nengenda naye bagendaga abaana abawala b'omanyi natuukira mukulu wa mukwano gwange n'omugamba mwezinye nakubuuza mwezinisiza kondomu oba nedda nabimbuuza nangamba mwami ebawo ebitotoddayo nemugamba kale ekyo tukimaze nonyumiza mukwano gwo n'omugamba twezinye nemunyumiza naseka nangamba iye omusajja oyo yenna bwati nekaawo kukitobo kibadde netuseka nangamba mami eyo toddayo nemugamba era gwompalisezeefoyonsi yenakubulimu bwangira ngangende ndabona omusajja nga omusajja mulungi nensimanyanya saaze simulungi bulungi mwamukuba olwali ng'azinanga nkoko fumita emboozi genda mu maaso amamukwano nange nga tuseka nga tunyuma ebiboozi nenkigako ekyo neva okozikola olunaku nensibula ba MC Isaac nenayongerayo nengendewo netugenda ewaka nzinayo mukwano gwange after that day actually netubeera nga twogera n'oyo kumwe naye nga tetukyayogera nnyo onfuna mbimanyi already yakuzinyeemu communication yefa mbimanyi tetwaddamu kwogera netumala ebbanga kati olunaku olumukoolwo it was actually my best friend's birthday yenyini omuwala tuyiseeko ebbanga nga bamala babulabu status ya munne nze nga nadda ku mirimu gyange egya bulijjo koolwo olunaku sijja kulimba nenywamu akaletebo kati koolwo nanya nensesema nnyo kundi nangamba Shakira nanga Vanessa sikankuwadde tonywa omwenge but this is not normal nowasesema nokankana we but bwayitawo mekenkera waro nentwala wenalwala kolo nenfuna mataaka ebantwala mu ddwaliro ebantwala mudwaliro nengamba doctor badde nsaba nzijeko like tukole HPC nenjikola netulaba it was lwalinga mu weeks 3 n'ekintu nefuna result zange bulungi munange nga nsooka ntula mbirowoozaamu omuntu bannasooka okunyumiza ku mulimu Rina ye right now kumufuna nakijulira ku ekyo ngatoka nemugamba Rina nemugamba omanyi tunafuna olubuto lwa Bruno K naye omuntu gwembadde maze ebbanga nga soogera naye mutandike ntya bulimu abadde alabagulabi status ya munne nkoze ntya mwali mwezinamu byakiyaye webale nnyo